Nisampola tebintuga subscribe. Para ku couples 256 tunyaka chayo tova wano ku mukutu guno. Please subscribe to Kakos Facts 256. Search over aka Blagao Fly. Don't you forget to subscribe on the Kakos Facts 256. You know what time it is? One is a live at 5. Kakos Facts 256. In a celebrity patrol. Nanga better pay. Pilelo to listen Mauli. Agatambla. Mauli Manja Agatambuda Moichi. Elanga Tuza Tugala Baneka to collect it. Quago Agasinte or Patom Baby social media. Somebody, hey, you give me love like nothing. Ya fakalanchi masapa, malidadi wampeta. Byawunyisa, bino byenjagala byawunyisa. Hey, what's up? Muli mutya amanyanza Ngendo ngandi wanakubaga mati subscribing Kakos Facts 256. Chris Evans yavuddeyo nagamata agenda kukyala ewa Mary Bata. Tetumanyi lwaki agenda kukyala. Naye ate nga tujjukireko emabegaawo nti abadde apepya n'omwana muwala owa TikTok, the best TikTok abamu gwe bamanyi Brisha Cash nga abadde bali closing. Babadde babeera bonna ate nga yavayo nakilaga official yagendako ku TVM n'ayogera nti ye omuwala omugwa ayagala ye Brisha Cash. Naye ate tulaba nti no Kyamwawukanyeko kwegamba nti ataddewo okukyala mu bwangu ddala tetumanyi lwaki akikoze bw'atyo. Alina kyayisaawo, balina kye bafulumya, balina kye bafumba ffe tetutamanyi, bina tugenda kuba nga tubimanya wano ku Kakos Facts 256 temuvaawo. Balayi baffe nze Chris Evans Kaweesi nnyingiddewo wandeka ngaona sulayo ndeka got another lover manya nako wanze siridda yo nange nga bwe wagirabye kadi yo nange bwe nagirabye abadde ku mutimbagano naye Mary Bata yavudde mu family aba Mary Bata so gwe nandyagadde mu munoonye ababuulire kiki yabaddeko okitegeera kubanze abadde mukwano gwange ebbanga ddene simanyi lwaki kuluno yandooza yagadde omukwano gwaffe ndooza byemukoledde bingi biki byomukoledde yagadde ndooza omukwano gwaffe agusitula aguteeke ku level endala oba oli awo tutuukeko nembazadde kyogamba gwe wabadde tokimanyiiko kino nadde sikimanyi kyogamba bakontaktinga badde okubanga ogenda bamugole w'omuntu nga tokimanyiiko anti kyeŋŋamba nange nti kyovula ndi mu kwewuunya okitegeera naye ate bwe kiba nga kibaddewo bwe kityo nkyebaliza Katonda kubanga Mary Bata kiwala kirungi era nga bw'okiraba kiina baby face kiina amaaso amalungi okitegeera kwegamba mwana mulungi simulinaako nnyo tabbu kyoba omanya ate nze ku linnya lyange nkyatu ndi ku leve eyisaawo ennyimba mbunkola Obubadi nze oluyimba ne bwe lulibanga lwakubaawo wekyomanya Mary Bata yimba bulungi tasobola kunsaba kolabo n'engimumma kitegeera naye tetusobola kukola ebyo mu lwaluyimba no tulaba ebbanga Chris Evans Lyemuyimbidde ekikukoza bustanti kyaki ante eyo level twagivaako ebyo twabirekera abaana abato abajja naye kyenjagala nze okwebaza Katonda kwe kuba nti no Mary Bata asobodde okubeeraawo nandowoozaako naye nga nze saagala kuvaayo kwogera ku nsonga za mukwano gwaffe olw'ensonga ye nga ye yalina okujja abakakase kubanze nyinzo vayo nenjogera nti oba waliwo ekigenda mu maaso ate ye navayo nabi neutralizing anagasi bituufu oba olaba is this the only way olaba nti okomya mu bantu oyagala oludde mu bantu mwetuli ate ani atamanyi Mary Bata ani atamanyi Chris Evans nedda baaba just gwe kyoba omanya ekiriwo nti kadi nange nga bw'ogirabye nange bwe nagirabye kumutimbagano asina kyenkimanyiko tetulabira nti ate Mary Bata yali yazaalako omwana emabegaawo tetumanyi babigenda kukwatagana bulungi Mary Bata ne Chris Evans ono ayagala nnyo kwegamba muntu mukyakaze nnyo muntu wabidula nnyo ate Chris Evans amazima gali nti ye muwombeevu ayagala ebintu by'okusooba asoonoka namwe mumumanyi kati awo tetumanyi kigenda tambula oba kigenda kukola nga webaagala awo ne sayidi endala ya Mary Bata tuyinza okuba nga ffe tetugimanyi nga tumanyi eno ey'obukyakaze ey'obudigize
Tulaubye tugenda otegera nti wanbera mu maka bera mukazi mufumbo oba byonna birinde ku Kakos Facts 256. Bwe tweyongerayo tulaba nti gye buvuddeko Cindy yajja n'agoba omwana omuwala eyali ayimbira ku stage saa mukago ogw'ekiro n'amugoba ku stage. Omwana ono yavuddeyo ng'akuluma n'agamba nti Cindy teyakola si kirungi. Singa yali ayagala okumuwabula oba okumugamba nti akola si kirungi yandimulizeko n'amala show ye ate si kumugobera ku stage ng'ate abawagizi be balaba. Avuddeyo n'agamba nti kino ekintu Cindy kyeyakoze si kirungi. Yaninoonyeza management ye oba naye muyitanga y'omuntu so si kumuswaliza mu bawagizi be. Ono mwana omuwala agamba nti ekyo Cindy kyeyakoze babadde kumuswaza kwennyini. Yombesa n'obuyombesa n'esi mu bantu abobeera mwesaasa bababi. Kyogamba yakoze bubi okugambira mu bantu. Natisi nyani maze ne mmala okuyimba nangambira ebabbali nangamba kino nakino nandiga kuba nabasinga abadde ngambidde babbali nandiyize. Naye kati tewayize. Nayize naye okungambira abantu kwegamba abeera nga nswaza obuswaza bula tali mu naye nga nze Betty Faith ndowooza nti management y'ono omwana ne bapromota n'ababa bategese ebivulu bandimasa n'asooka n'ayimba ng'obudde tebunaziba ennyo oba ssaawa ng'emu ne bamuwa platform ng'obudde tebunagenda kubanga oyo omwana ne woobeera gwe era okimanyi oyo omwana asoma kati gwe webuza akwasaganya atya emisomo n'okuyimba siganye eneyinza okuba nga kariya ye nga mwajja 10 oba nga mwajja ezimuweerera naye atayina n'okusoma igwe weebuze ave ku stage ssaawa 6 kusomera agendeyo ssaawa meka kubanga oluusi aba akooye ng'alina okuwumulamu ekitegeeza bw'aba ayinayo sholeero enkeera batagenda kusoma kibeera kya buvunaanyizibwa omwana ono n'ayimba nga bukyali enkeera n'agenda n'awumulamu enkeera n'agenda kusomera kituufu kitone and I agree kyova nkugambye I love you like ndaba ekitone kyo I really want to find a way yokusupportinga naye okubeera wano ssaawa 6 ez'ekiro ku stage yange mpulira nga nze nja kuba nkukoze bubi nnyo okuwagira mbadde simanyi nti gwadda ku eno stage n'aliganye si kubanga saagala kuwagira naye kubanga oli mwana muto eno level eno bweti ey'okubeera ku stage n'okola by'okola tonatuukawo. That is just opinion yange. I'm so sorry. Naye mbadde nsaba eno stage ogiveeko essaawa zange mukaleke kasome moyo. Tubiteeke ku bbali waliwo omuvubuka eyakolanga comedy wano mu Mighty Family naye nga yali yafuna omukyala omuzungu n'amutwala ebweru. Omuvubuka ono yalabiddwako ng'akola akatambi akavuma komediani munne Dr. T. Amali. Etabanyi olowooza evaawa onalanga Dr. T okuvangayo n'avuma Bobi Wine n'atobola erinnya lye agamba nti yandibadde amuyigirako n'afuna ekyokuyiga eri Bobi Wine so si kumuvuma nakutobola erinnya lye eri bawagizi be. Kasajja gwe simanyi ka Dr. T okuleka ennaku ekusenkenyeza mmoye yakuyimpa yawe n'olinga batyuni buli kyoli mu nsi olindaba kuki wenna otunula nnaku ne wolifuna ssente tolinyirira mbu simanyi osaba Katonda olaba wali tolina kyomukoze n'akumma obuwanvu Katonda agenda kuwa amagezi n'okutereera tolina nti kikino n'ensi zennyini zakuboola okoledde wa mwanje ebbanga mwanje tafunanga yadde message nga bakusaba Dubai yadde Juba okoma ku stage ya mwanje otetenkanyiza mu nsi buli kimu kiganye gwe tolaba abasinga abagudde mulina kweripa ku Bobi Wine baba w'amatu kuba yatayogerwako yalina kye mwetaaga mumweripeko no nga musomesa abantu ate muleke kumuvoola nga buli kimu mukirabira ku Bannayuganda si mu bubimba buulira ssaawa zino woba tolaba mugaso gwa Bobi Wine atuse n'okusomebwako mu nsi ezituliraanye togenda laba mugaso gwa nnyoko ndayira. Obutambi bw'obuseegu buyitiridde ku social media omuli akarasa wamu n'akaaba TikTok abavaayo ne bafulumya akatambi nga bali mu bikolwa eby'obuseegu naye bwe twogerera essaawa eno poliisi tennavaayo oba tetunnalaba mukono gwa poliisi nti erina gwekutte essaawa eno tetumanyi oba ekyanoonyereza kuba ye Rasa yavaayo n'agamba nti nno kituufu ye yali mu katambi ako kunoonyereza kwe kukyagenda mu maaso kubanga tulaba poliisi esirisi nova ne wako obujulizi nti kituufu mu katambi yenze gwe oyimusuwa nabati atamanyi nti human rights zisobola okukwata kati gwe musuwa atamanyi ne poliisi esobola okukuyita era sente mmeka olina z'ogamba bagaye buli mugagga gwa ddalu bw'atyo wakati afuuse Kiswaaza takyaswala waba aswaza buswaza kanaffe mikwano gye tugatandika okwerana nekutuludde era ne mugamba mukubidde ne mubuuza ddala ddala kiki
kubanga lwasa emyaka gyalimu n'abakazi be yakagala n'ebitundu by'ekyama byalina bo bimutikka mnogamba nti n'omuntu mafuso 100 zijula akyafa kiki kyanoonya abala bamutenze endoga abadde ayagala kulaga nti eriwaya yali yeebase eno ntuufu naye era ngenza okulaba nga teyeegolola bulungi tekalina maanyi kakati nze onkwata ne mulavu ndi na bwereere onkwata katambi hawo kamuzi kitya mumbera kati ola kwafere tugenda mu lodge in fact kambuze n'okubuuza nemba ndi mu lodge wakati mu masanyi gebayita amasanyi woyongera mu kino ekyokwata akatambi gabaga kyali mukwano kukusimba kukujja kumutegeerayo njagala okubulira obwerere bw'omuntu buli supposed kulabibwa oyo ali supposed nyinibwo nyoko ne kitawa aba yabusukka level ngebuuse olwo okuze bulina kulabibwa omuntu oyo ali supposed okukola ki akubulaba omuntu omu nsajja atuyiye vivi yes tuli bagumu nnyo twepankapanka nnyo naye ogenda kutuuka ekiseera ng'ogamba mbu nava lwera nasonyimuka lwera bayagala banno kino mwabaleera abalinga lwasa muli baleera mulinga lwasa akola sekisi nga bamulaba njagala ompe comments wansi awo mu comment section singa bano abantu bakwatibwa olowooza kibonerezo ki kyebandibawadde abadde Betty Faith okubatuusaako Celebrity Patrol wano Kakos Facts 256 mubeere bulungi mweraba